Mbalamusiza basirone banyaba bagyekuumiddeko KMG The Master nga bulijjo maze okutuuka. Tunuulya vidiyo eno weetegeeze olabe abannamagye embeera gye bayiseemu ogenda okununula bannayuganda bali e Southern Sudan mu mbeera yonna esoboka bannange. Yenna ali awo sabira baganda baffe abamagye abaagenze mu mbeera ey'okulaba nti basimattuka. Webukeredde amacyago nnaku lwaliro nga embeera munda mu ggwanga erya South Sudan si nnungi n'akatono kubanga bannayuganda 5 bamaze okuba nga bakasibwa okuba nga battiddwa mu bitundu ebimanyiddwa nga ebya Serengati oba Serenkati. Abantu 5 bannayuganda bakakasiddwa okuba nga battiddwa munda mu ggwanga erya South Sudan. Kinajjukirwa nti olunaku lw'ejjo nafuddeyo ne mbategeeza ku bigambo by'omukulu oba first vice president w'eggwanga erya Sudan, Riek Machar, yafuddeyo n'awanjakira ebitongole okwetoolola ensi yonna ng'abitegeeza nti eggwanga Uganda lyenyigidde butereevu mu kutabangula emirembe munda mu ggwanga erya Sudan. Yabadde yakamala kwogera ebigambo ebyo tewayiseewo mpaawo kaaga amawulire ne gongera okuba gava mu Sudan nti Riek Machar awambiddwa mu makaage ebitongole ebyokwerinda naddala okuviira ddala eri wa mukama we Salva Kiir Mayardit. Kinajjukirwa nti olutalo lwa South Sudan lwandibanga twandiddamu okulaba embeera ey'akazigizigi mu ggwanga eyo kubanga obubonero bwonna obugenda mu maaso okutandika olunaku lwaliro n'olwokutaano bulagira ddala embeera etagenda kubeera nnyangu wakati w'abakulembeze abo ababiri Riek Machar ne Salva Kiir Mayardit nga ye president w'eggwanga erya South Sudan. Kasooka okutegeeza nti Salva Kiir Mayardit yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omwenda omwaka 1951. Kitegeeza nti gy'emyaka 73 egy'obukulu gy'alina mu kaseera kano. Ate nga vice we gwe twogeddeko first vice ye Riek Machar ye yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'ekumi n'ogumu omwaka 1952. Kitegeeza nti gy'emyaka gy'alina egy'obukulu emyaka 72 egy'obukulu gy'alina essaawa zino. Kakati kinajjukirwa nti waliwo olutalo oba waliwo akaseera akaali akazibu oba vaawo mpitewo munda mu ggwanga erya Sudan mu mwaka ogwa 2018 mpaka we baatuula ku mmeeza emu nga bamaze okuva mu kibuga Kampala Uganda. Nakola program ku mukutu gwange gwa TikTok nga mbalaga ebigambo Riek Machar bye yawerekereza mwami Museveni nga agamba nti yalimbibwa oba yasendebwa mwami Museveni okujja mu kibuga Kampala Uganda mu State House n'ebiseera ebyo yali mukama we oba batali makambu Salva Kiir nga ne bamuwuddisa okuteeka endagaano y'emirembe ku kiwandiiko bakkaanye gye batteeseza oba gye bakkaanyiza kubanga bagabana obuyinza. Kinajjukirwa nti abantu bano ababiri buli omu alina gavumenti eyiye. Riek Machar alina ejje erirye erimukuuma oba lyakulembera ne Salva Kiir nga ye president ow'oku ntikko naye alina amagye agage. Nga tannakwatibwa Riek Machar basooka kukwata generali we ngono simulala nga ye General Duwemperam yasooka okuba nga akwatibwa amagye ga Salva Kiir. Oluvannyuma ne kikakasibwa nti ne Riek Machar akwatiddwa bula ng'akuumibwa mu makaage. Wabula obukedde amakya g'olunaku olwaleero nga Riek Machar yaggiddwa mu makaage n'atwalibwa mu kitundu ekinatanaba kutegeerekeka. N'olw'ensonga eyo osobola okuddayo ne weebuuza lwaki bannayuganda benkugambyeko 5 battiddwa okusinziira ku mawulire ku BBC amawulire g'eripootinze. Kinajjukirwa butereevu nkugambye nti Riek Machar yavaayo n'alumiriza eggwanga erya Uganda nti lyetabye mu kutabangula emirembe direct. Katikkiriza gaana Abasudaani bano be bantu abamu abasinga okuba abakambwe ddala naddala singa baba basazeewo okukola ekintu. Kakati abasse abantu bano 5 si magye aga njuyi ebbiri erya Salva Kiir koteka erya Riek Machar nedda abasse bano abantu 5 bannansi baggwanga lino erya Sudan n'abalala bangi kimaze okukakasibwa nti bawambiddwa babuziddwa okusinziira ku mawulire ageesigika agava munda mu ggwanga erya South Sudan. Kinajjukirwa nti twatukyali awo eggwanga lyattu ya Uganda nga tuyitira mu CDF eggwanga lino General Muhoozi Kainerugaba yalangira lwatu n'ategeeza nti Uganda
yamaze okubanga yingira munda mu ggwanga lya South Sudan era amawulire genyongera okubanga nfuna nti olunaku olw'eggulu nga tebannawamba Riek Machar eggwanga erya Uganda lyazzeemu okuba nga lisindika amagye oba abajaasi abawera 2,000 ne bayingira munda mu ggwanga erya South Sudan. Kinajjukirwa nti olunaku lwali lwa Mande, lwali lwakubiri, Salva Kiir yavaayo n'alangira n'ategeeza ebitongole by'okwerinda byonna oba bamukwata mundu n'abagamba ebikweketo bibadde mukola munda mu ggwanga erya South Sudan tusooke tubiwummuzeemuko wabula kyatwewunyisizza ffenna nga abagoberezi b'ensonga okulaba ate ng'olunaku olw'eggulu president vice president oba first vice president Riek Machar ate ng'akwatibwa. Kitegerekeka bw'owulira embeera negenda munda mu maaso mu ggwanga erya South Sudan butereevu nga n'eggwanga erya Uganda lyenyigiddemu butereevu so toweewuunya okulaba nga bakuwa amawulire oba nga gafulumizibwa ebitongole ebyesigika ddala nti bannayuganda bali mu kaseera kazibu era bali mu kuttibwa bali mu kuwambibwa. So embeera bwetyo bweyimiridde munda mu ggwanga erya South Sudan mpozi n'olunaku olwaleero era abalwanyi ba NUP oba abakomredi ba NUP basatu abali mu kukozesebwa mu kkooti ya Masaka bagenda kulabikako mu maaso g'omulamuzi olunaku olwaleero luno olwokutaano. Byonna ebinaaba bivuddeyo nja kuba nga nzira ku mukutu guno nja kuba nzija ku mukutu ogwa 1-1 okuba nga mbikutegeeza olunaku olwaleero ku ssaawa 12. Twesange ku mukutu gwange guli ogwa YouTube channel Chopper Yugi Official bambiyitayokko osubscribinge. Olunaku olw'Emmande tugenda kuba nga tuggulawo waka mu butongole so njagala obeemu kwabo abanaaba nga bagoberera ensonga bwetyo embeera bweri munda mu ggwanga erya South Sudan. We pray for soldiers. Kati ekikyuse mu kiro ekikeeseza olwaleero minisita ow'ebyokwerinda yakulembedde abasirikale abazze okukwata Riek Machar naye enkwata era etali ya bulijjo kuba ono first vice president wa Sudan omumyuka wa president yasooka nga beesigama ku ndagaano ey'emirembe ya 2018. kakati minisita w'ebyokwerinda yazze n'ekiwandiiko nekujirako omuduumizi w'amagye ku ludda olwa Salva Kiir kubanga njukira buli omu alina amagye ge nekujirako ne ssenkulu w'ekitongole ekikesi mu Sudan kye National Security Service NSS n'emmotoka z'amagye ezoogerwako nti zibadde zisoba mu 20 nga ziriko abasirikale ne bajja ne basanga abasirikale abamukuuma munda ne babakwata ne batuuka munda. Minisita n'akwasa Salva Kiir n'akwasa Riek Machar ekiwandiiko ng'amugamba oli mukwate kati tubadde tukunoonya kati tukufunye mu butongole oli mukwate. Ensonda ziraga nti bamutegeeza nti akyayinza n'okugibwawo kati mu kiseera kino bugenza okukya nga bamukwatidde waka naye bamutegeeza nti akyayinza n'okukyusibwa ye ne mukyala we ne babajja n'awaka ne babateeka mu kifo ekirala. Era awo oludda lwa Riek Machar welufulumiza ekiwandiiko kino kiteereddwako omukono Ruth Muwokitanga nga yakulira akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga za mawanga amalala mu kibiina kya Riek Machar kye bayita SPLM-IO in opposition. Mu kiwandiiko kyafulumiza avumiridde nnyo kino ekikoleddwa kyaga nti kikontana n'endagaano y'emirembe ya 2018 era kyaga nti kikontana n'amateeka kuba mu ndagaano ya 2018 Riek Machar alina immunity obutakwatibwa. Kati nga yeebuuza immunity eyo yavuddewo ddi era evuddewo nga muyita mitendera okujja okumuwa ekibaluwa kwemusinzidde ogamba nti mumukwatidde mu maka ge e Juba. Era mu kiwandiiko kino Tanga agambye nti we strongly condemn the unconstitutional actions taken today by the Minister of Defense and the Chief of National Security, who, alongside more than 20 heavily armed vehicles, forcefully entered the residence of the first Vice President.
His bodyguards were disarmed and the arrest warrant was delivered to him under unclear charges. Attempts are currently being made to relocate him. Chechiwandiiko nga awakanye ebyo byakoleddwa agamba bimenya ssemateeka w'eggwanga erya South Sudan n'ebyokujja ku basirikale be emmundu abamukuuma ate ne bakwatibwa ate kati n'ekyokwagala okumuggyaawo bamutwale mu kifo ekirala. Agasseeko nti this act is a blatant violation of the Constitution and the revitalized peace agreement, as no legal procedures such as lifting his immunity have been followed. The arrest of the first vice president without due process undermines the rule of law and threatens the stability of the nation. Agenti kino kimenya ssemateeka ne kimenya n'endagaano ya 2018 era nga kyolekedde okumalawo akalembereza akali mu ggwanga erya South Sudan. Kakati jukira ono yegatta ku balala abadde bakwatiddwa nti omuduumizi w'ejjeeri erya SPLA in opposition General Dwop Lam ye yasooka okukwatibwa ng'obulumbaganyi bubaddewo mu kitundu kiri ekye Nasir. Minisita w'ensonga ez'amafuta Port Kanga Chol naye n'akwatibwa. Waliwo n'abalala bazze bakwatibwa bamadaala aga wansi kati kwe bagasse naye Riek Machar n'enjawulo eriwo nti ye ali mu makaage. N'okusinziira ku kiwandiiko kino kitegeeza nti essaawa yonna ayinza n'okuggyibwawo n'atwalibwa mu kifo ekirala. Wabula ekyewuunyisa nti bino byabaddewo kuba mu kiwandiiko kino agambye nti Minisita wa Defense okujja okukwata Riek Machar yatuuse makaage ku ssaawa 2 ez'ekiro olunaku olw'eggulu. Naye emisana President Salva Kiir Mayardit yabadde afulumiza ekiwandiiko, ofisi ya President yabadde afulumiza ekiwandiiko ng'ayimiriza ebikwekweto byonna ebibadde bikolebwa amagye. Kuba kuno kwe kubadde okuwanjaga kw'ebitongole eby'enjawulo muli IGAD, muli ekibiina ky'amawanga amagatte n'ebitongole ebirala bingi. Era mu kiwandiiko kya Salva Kiir yabadde agambye bw'ati nti all forces under my command are hereby ordered to cease any form of attack or military operation against any forces with immediate effect. Tibamukwata mundu bonna ng'ebiragiro babijjawuwe bayimirize ebikwekweto byonna bye balimu. Kati ekiwandiiko ne kifuluma misana ate ekikwekweto jjajja waabyo, kuba kino ojja kukiyita jjajja waabyo. Jjajja w'ebikwekwe ekijjidde minisita w'ebyokwerinda omuduumizi w'amagye Saabakesi. Ekyo kyawukana ku bukwekweto obubaddewo mu mwezi ogumu oguyise. Kakati kyekyo lwaki ofundikira oga nti ekigenda maaso South Sudan bunkenke nga kizibu okumanya ekigenda okuddako, kubanga Riek Machar gwe twogerako e Sudan toyogera ku vice president owa bulijjo nti Salva Kiir amwa yeeyagalidde. Salva Kiir ne Riek Machar olwaliro bakiikirira centers of power za mirundi ebiri. Era okumukusoomozebwa kwa South Sudan mbadde ndaba ngoberera omu ku bamyuka ba vice president, jukiro ne first vice president ne wansi we wali amuka abalala. Kati omu ku boye Taban Deng yategeeza nti South Sudan ekimu ku kizibu kyeyina kwe kubeera ne commanders ni chief babiri abaduumiza ab'oku ntiko ababa mukwata mundu oyina babiri. Salva Kiir ayina amajege agasengamu abadinka ne Riek Machar ayina amajege gaduumira. Kati SPLM emyaka egisoba mu 3 bwetyo bwe badde etambula. Okusinga enjawukana zino zaalimu mu kimpowooze nga SPLM etandisewo mu gy'ekinaana n'ekyenda mu gumu enjawukana zino zaayongera okusajjuka. Ekiwayi ekyaba Riek Machar ekyali kikulemberwa Dr. Lama Okol bwe kyatuula ne kirangirira nti kigobye John Garanga kukulembera SPLM, bo ne beeteekako nga Lama Okol ye mukulembeze ng'amyukibwa Riek Machar n'abalala. Kakati Garanga naye ku ludda olumu nga wagirwa Salva Kiir Mayardit ne basenior commanders abalala omuli James Igawani.
kakati gundi gwe yakyusiza n'amujja ne ku bumyuka bw'omukulembeze Salva Kiir yamukyusiza n'amujja ku bumyuka bw'omukulembeze kati yamufudde ssaabawandiisi w'ekibiina ekya SPLM kati bibamu ku bayimirirawo ku lwaggalanga emmundu neeseka wakati w'abanwera n'abadinka oluvannyuma nga bingi bibaddewo ne bakwatagana ekituufu kiri nti embeera bwetyo bweri e Sudaani oba mu Sudaani ey'amambuka emmundu ekaaba bweseka bwesirika bweddamu naye bannaffe bangi bali mu kubonaabona era bannayuganda amagye ga Uganda gagenza okuteekinga over